Hello, how are you? Hello. Letaba yali mukambwe nnyo nga yakajja. Era nga wogezaako okumusemberera okumpi ng'aboggola. Kati tugezezzaako nnyo kubanga tumuwa obudde nga tumusomesa nti n'onookola otya munnaye ffe abakulabirira era ffe bw'ogenda okubeera nabo. Era agenza akimanyira nti bw'oba ng'ozze luli edda yali ndooza atyanga agamba bano bayinza bagenda kunteekako obulabe. Ennaku zino agenza akimanyira nti ono yampa emmere yandabirira yalongosa wensula kwegamba woba ng'ozze ennaku zino tafaayo okola ebibyo naye n'abanga ku bibye taddamu ebyo byakuboggolanga eddawe nga yakajja engeri gye yali aboggolamu ng'atiisa buli omu ng'ayinza okuboggola naye n'ogweri. Ennaku zino taboggola takola ki akoleka n'okola ebibyo mu mirembe era yayiga n'okuyiga nti woba ogguddewo olujja olwanga ng'oyagala agenda eri kitegeeza ngenda genda eri naye edda nga yakajja ng'olina mufoosinga n'obeerawo n'oyimba mukwano fuluma deeno n'owetottolako naye nga tabitegeera. Ennaku zino oggulawo bugguzi n'akola ki n'akurosinga n'adda eri oluusi n'afulumamu ne banne awulira Oluzungu n'Oluganda kubanga era tukozesa Luzungu na Luganda. Wadde nno empologoma ensajja egambibwa nti nno yesinga obuvunaanyizibwa, empologoma enkazi ate yeyeetikka obuvunaanyizibwa obw'okuyigga ensolo oba ekyokulya kyonna. Ekyewuunyisa ku nsolo zino ate kiri nti nno empologoma ensajja eri obuzito bwa kilo 7 ez'ennyama olwo ate enkazi n'erya kilo 5 zokka buli lunaku. Tekyatwala bbanga ddene nnyo okumanyirira emmere. Naye ekintu kye twasangamuko obuzibuzibu mu kusooka kyali nti Letaba gw'olaba yali omu ng'abeera bw'omu lwakuba twali tulina okumwekenneenya naye buli bwe twamuteekerangamu akasefulya nga ngumu bulungi ey'amazzi yakakwatanga n'akayisamu erinnyo lwakuba yali tamanyiridde mbeera efaanana bw'ekyo. Yali anywera mu kalaayi naye ng'ate kalaayi baagiteeka wansi mu kisenge. Did you see that? Kati osobola muyita n'asembera kumpi yadde agezaako kukanga ekyo kiri nomo alina okubeera mpologoma nga lion naye bw'atuuka wano ageza kukikola n'omukakanya n'omuyita erinnya n'omuwa akanyama katini kati yeeyagaza kyosobola mukola kati osobola muyita n'ajja kumpi n'omusemberera n'omuwa ennyama n'omuyimiriza. Mpologoma nnungi nnyo. Kye tutamanyi abasinga bwe buwanvu bw'empologoma n'amaanyi g'empologoma. Letaba oyo gwe tulaba bw'abanga situse ng'ayimiridde ku magulu abiri ali mu meters nga 3.5 ng'ali waggulu nnyo. Nsolo nnene y'amaanyi mu kilo ze beberi plus byalina. Letaba asobola kwata embogo eya kilo 4 n'agituuza wasi yekayeka n'agita. So ensolo eno nnungi nnyo ate omanyi ng'olabye empologoma ekikwagaza empologoma bwe buwangwa bwe ebyoya byalina ku mutwe engeri gy'alwalingamu oba nakuba eddoboozi eryo lyokka lirimufula empologoma ebyo bimufula empologoma. Buli bw'abanga fulumye ng'ayingiddemu exhibit olaba enkazi zonna nga zikakana nga zimusemberera nga zikimanyi nti zirina defense. Letaba ye musajja mu gurupu yaazo. Musajja mulungi nnyo. Abantu abasinga baali bamanyi Kibonge. Kibonge ate yali mutonoko okusinziira Letaba bw'atuuse. Letaba mpologoma nnene nnyo enyirira. Kati saawa zino wetu tumulisa naye kati nga mumulaba awo talina mululu gwa mmere era abakazi be babeera neki n'omululu gw'emmere saawa zino. Katulabe oba leero najja okulya. Zara Letaba katusuulire ddala waali tulabe ndowooza olaba abaleka ne balya nga bye baagala. Kati ono ye Biza maama woono kati oli gwagoberera gwasinga okwagala ye Zara eri gy'agenda era ye buli wagenda nga Kibonge bwe yali nti agoberera Zara nono naye wakola ki wamu. Emirundi mingi tulaba ensolo ezimu nga zasamye okumala ebbanga
ne tutamanya kigendererwa kyazo. Empologoma bwe yasema bw'eti ebeera etegeeza ki? Empologoma ebiseera ebisinga lwakuba nti eyinza okudduka emisinde naye ate oba eyinza okulya nekutta bulungi nnyo eba essa nnyo etera okussa nnyo empewo eba efuna mpewo naye era naye naddala nga eva kudduka nga olaba embwa nti embwa weba eri mu biseera byayo eby'eddembe newakubadde nti eba teva kudduka eba egezaako okukola ki okussa amangu ennyo bakikola nnyo ne kapa nga kapa endala bweki. Omulambuzi biki bye yali etaaze okulambula ku mpologoma? Okubeerawo kwa Letaba kiyongerako ebintu bingi. Teri muntu ajja muzu kulambula n'atalaba mpologoma n'addayo nga mumativu nti yalabye ebisolo. Abantu abasinga 10 buli kwataano waba talabye empologoma aba talabye ebisolo. Kati awo kiba kyeyongerako nti omuntu agenda osasula ssente ze ng'azze wano muzu ajja kuba mumativu nti yalabye ebisolo. N'ekirala kijja kutwongerako nti tuba kati tuli beteefuteefu okuzaaza empologoma zino nti wababeerawo okwetaaga nti tuzizzeeyo mu nsiko tuba tusobola okukikola kuba kati tulina empologoma nga tezeezaddeemu nti lwakuba endaga butonde yanjawulo. Letaba bamuzaalira walala na bano babazaalira wano kati tuli bamativu nti kati ekigendererwa kyaffe okuzaaza empologoma tuzizeeyo mu nsiko kijja tuukirira. Kiwulikikanga ekitali kyangu. Kusomoozebwa ki kwe mufunye mu kuleeta ensolo eno mu Uganda? Kya bbeeyi nnyo kuba singa twali bakusasula ssente nga tugigula yandibadde nga omutwalo gwa $, ze miliyoni nga 36 nga dola bweyimiridde saawa ya kaakati. Ate wogattako nti oba twandibadde tusobola okuteekako flight egisitula okujja South Africa okugireeta wano zandibadde oba nga 10,400 gwe mutwalo nga 1,400. Naye byonna byonna tetwabikola lwakuba nti tulina abantu betukolagana nabo nga balina ekkuumiro ly'ebisolo nga lino bye tulina bagituwa buwi. South African Airways netuyamba negisitula okuva South Africa paka wano. Michael Bester Bird Park naye n'atuyamba okukola ku misoso ezimu ezaali zeetaagibwa oba okukola amakureti ago twabisitulira kwe kugireeta wano. Bubaka ki bw'olina eri abalambuzi? Obubaka bwe mbalekera Munnayuganda yenna alaba Bukedde TV 1 mbakubiriza mbasaba nti mujje mulabe mujje muyige muleete abaana muleete bajjajja n'ab'eŋŋanda bonna balabe ku bisolo. Era bwe balaba ebisolo bw'oba ozze n'olaba ebisolo tojja kubeera kyekimu. Waliyo kinene nnyo ky'ogenda okuyiga, waliyo kinene nnyo ky'ogenda okwezuulamu gwe ng'omuntu oba ab'omu maka go ne bajjajjaabo ojja bazuula ebintu bye baakolanga n'ensolo ebintu bye bizikola nti bajjajjaffe ate baabikolanko emabega eyo. Ekyo ojja kizuulira ng'ozze wano olabye ne ku nsolo. Njagala nnyo ebyobulambuzi kubanga bye bituleetera okulaakulana mu ggwanga. Ekituleese wano olwaleero tuzze kulaba empologoma ensajja nga bagiteeka mu zinne waazo neera nze kyenjizeemu olwaleero nti ebisolo nabyo birina feelings ng'ezaffe abantu. Abakulu b'amasomero mbakubiriza baleete bino ebibiina babintroducinge mu masomero cause ebintu bino bituyamba kuba waliwo abantu bangi muno batugambye bava dda mu masomero nga babiina nga babibeeramu so kati wano we bali at least bali bulungi bafunyeemu. Kwebaziza nnyo omulambuzi olunaku olwaleero tusobodde okulambula olunaku olwaleero ekifo kino eky'Entebbe mu Zoo nga tulaba Letaba empologoma empya eyatuuse mu ggwanga emyaka gyonna okuva mu gy'ensanvu egy'ekinaana 9 ogenda mu Zoo Entebbe omanyayo bambi Kibonge yatuva ku maaso naye ne tufuna Letaba ebyafaayo byonna mubiwulidde n'ensonga lwaki yazze wano. Ebyobulambuzi tetulina kubisuula mu gguluka mu mbeera
yonna itusobola okubeeramu lambulanga ensi yo omanyi ddala Uganda kula n'abaagiwaayo bamanya nti olwokuba nti Uganda kula ne bambi ne bagituwa wano ejje esobola ate okuba nti ezayisa ezaffe tusobola okweyongera okubeera n'empologoma olw'okubeera nti nno Katonda yawa Uganda yattu eno okubeera ekkula. Mulambuzi munnange bwetyo tusobodde okulambula olunaku lwaleero nga tuli ku bimu ebiwumbe ebikolezebwa n'emikono ebisangibwa mu kibuga Kampala byobadde tomanyi. Ke kamu ku bunyomero bwaffe nga bwetukutegeeza bw'otasanye kusubwa nga tuli mu pulogulaamu yaffe eya Uganda Ekula. Abantu bangi nnyo babeera mu Kampala kuno n'abandi okukijjangamu ekibuga kino ne bakitamu buyisi ne batamanya biki ebisangibwamu. Wano we tuli ku luguudo oluyitibwa Kampala Road ku kizimbe ekiyitibwa Amber House. Naye nno ekyenkizo ky'olunaku olwaleero kye kibumbe kino kitugenda okutunulira olunaku olwaleero nga kijjira mu kanyomero kaffe ke twabategeezaako ke tufuna bwe tubeera mu pulogulaamu yaffe eno Uganda Ekula. Kye kimu ku ebyo ebibumbe ebikozesebwa n'emikono bye tutalina kusubwa okulambulanga ebisangibwa mu Kampala. Ekibumbe ekyo kya omugenzi Kawalya Kaggwa. Omwami oyo yali omu ku yakolanga mu Buganda emyaka egyedda mu myaka egyasatu eyema. Omwami oyo Kawalya Kaggwa ye yaleeta amasannyalaze mu Uganda era ye yasaba Queen owa Bungereza ebiseera ebyo n'amugamba nti no beetaaga Uganda yeetaaga amasannyalaze era amasannyalaze agali wano ge twota gaaleetebwa omwami oyo Kawalya Kaggwa. Kati ekifaananyi kino gye kiva okujja okukolebwa ku kitongole ekikulu oba ku kitebe ekikulu eky'amasannyalaze kiri ku Amber House kwali kwejjukanya omugenzi Kawalya Kaggwa nga omukungu eyatuleetera amasannyalaze mu Uganda. Mu mwaka ogwa 2023-2024 abakungu okuva mu Ssekabaka Muteesa One Foundation bantuukirira nga baagala okukola ekijjukizo ky'omugenzi Kawalya Kaggwa. Ab'amasannyalaze ne batuwa ekifo ekyo we kiri ndio we tuba tukiteeka ne tutandika okukikola. Kyatutwalira ebbanga lya myezi nga 6 okukimaliriza mu bufunzefunze. Ensonga lwaki ekibumbe ekyo kiri ku Amber House. Bwe tutyo bwe tulambudde olunaku lwaleero mulambuzi munnange tubadde ku kibumbe ebimu ku ebyo ebisangibwa mu kibuga Kampala nga betukweza nti nno tubeera n'akanyomero kaffe akakwatagana n'ebyemikono ebisangibwa mu kibuga Kampala. Tuyize ne tumanya ate era naawe jangu omanye kumanya tekuggwaayo. Bwetyo nenjagala okwebaza muganange Samuel nga bulijjo amani Kalanzi Bukedde TV omukulu Mutyaba nkwagala nnyo John ateera bwetyo ne tugamba omukulu Nadi Kasirye nawe wabala okukola byonna ebisobosa okubeera tino bitambula bulungi nnyo kula Bukedde TV amani Kalanzi ne mbasibula nti nno mweraba.